Ab'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC beeteefuteefu okuwa Engineer Winnie Byanyima omwaganya okuvuganya ku bwa pulezidenti w'eggwanga ku bendera y'ekibiina. Kino kiddiridde Winnie Byanyima okulangirira nti mweteefuteefu okuvuganya ku bwa pulezidenti w'eggwanga singa ekibiina kye kiba kimuwanzeeko eddusu okukwata bendera yaayo. If one day there's an opportunity and there is a team I believe in that shares my vision that wants me to lead it, I will rise. Okusinziira kwa myuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Harold Kaija, Winnie Byanyima alina obusobozi ng'omuntu yadde nga bannakigwanyizi bayinza okukivumirira nga bagamba nti Byanyima okuddira bbaawe Dr. Besigye mu bigere ku kadda y'ekibiina kyefaananyirizaako n'obukulembeze bw'ensikirano. Bw'aba alina ebisaanyizo ng'ayagala okweyagaliza si kibi. Kubanga ebisaanyizo abikola ki? Abina emyaka agina ebisaanyizo agina exposure agikola ki? Agirina. So tekina buki era ngenti bwaba ampadde muki omukisa kali kibeeri bannakibiina ng'ekibiina tetukiinaako buzibu. Engineer Winnie Byanyima yatutumuka nnyo mu byobufuzi by'eggwanga bwe yali omubaka w'Embalala municipality mu paalamenti era nga yakola nnyo okutunda bbaawe Dr. Besigye mu byobufuzi nga yakalekulira amagye g'eggwanga. Aba-FDC bavumirira ekya gavumenti okutegeka okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo obumanyiddwa nga obwa LC nga bakozesa enkola ey'okusimba ennyiriri mu mugongo. Bano bagamba nti enkola eno si nnambulukufu era ng'ereetera abantu okulonda abakulembeze mu kutya ekiviirako okugootaanya enkulaakulana mu bitundu. Okulonda ku migongo kuleeta empalana. Omusajja ayinza okwesimbawo nga mukyala wala si yasaanidde. Oluusi n'amulonda si lwakuba nti gwayagala okulonda. Naye n'amulonda nti omwami anaagamba ki? Ekyokulala nti omuntu bw'aba akuwadde ssente kulonda kuno kuyamba abalina ssente. Bano ababbi abatunza amataka g'abantu 10% gye bagenda bakuŋŋaanya nti bw'akwata ssente n'agulirira abantu abo babeeranga basibe era bajja kusimba mu layini ye kubanga omusajja yakuwadde ssente. Wabaddewo ebiyitiŋŋana nti omubaka wa FDC Abdul Katuntu takkiriziganya na nkola ya kwegugunga giyite defiance mu kulaga obutali bumativu n'enkola ya gavumenti ku bintu eby'enjawulo. FDC kyegambye nti ndowooza ya Katuntu ng'omuntu era tekirina ngeri gye kikosa kibiina kya FDC. Grace Nantale Kakooza, KTV Amalindirire.